أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم olwaleero bannange tugenda kuzingako ekitabo kino insha allah kwegamba oyagala kugamba bawuliriza edda bwe twamalangako Qur'ani nga tugifumba wafumbako Qur'ani ngaira wafumbako Qur'ani okukhatimisa oba kutegedde tugenda kukhalekyembuuza oyagala kugamba bawuliriza nti twagala kukhatimisa ekitabo kino okukhatimisa kitegedde tukolawo omukolo oli muntu wa mikolo tuyinza kugamanya khatima kwe kusoma Qur'ani tubaweeva paka lugiraki naye abo wali muntu akijjawo obayita bakusaaga bakivumbuzi kivumbi akati nti fetituuliye wasaana yakantu peegi ziri mmeka peegi 7 tujja kumala ne tujja kukoma ku peegi eyo 709 okusoma peegi 7 abantu batu bwe battaamu kisomero kyerinza okusomesa ekitabo ekyo nekimala nga omwana wuno asoma ekitabo ekyo tusomedde emyezi emeka 5 consecutively emyezi 5 nga tetuwumuddeemu bannange nno ne bwewangala mu nsi kiyinza okulema okumalako twebaza Allah tusobozesezza okwebaza si kubi naye weebale amalinafe mwamanyire ebintu byamawuledi enaku zino nekikomando sebo bakuteerako era katugende mu maaso natumaliza naye wano wentuusiza okusiima kwange eri omuwandiisi w'ekitabo kino ne banne Haji Ali Nkonge yali atusuubiza okujja okutukyalira nga tukyali mu ddalasa eno era alabe engeri gye tusomyemu naye ndowooza ebizibu tebimusobozesezza ate ntuusa okusiima kwange eri omuwandiisi Mbaziira ewandiika ekitabo kitwasooka okusoma eky'ebyafaayo era n'omuwandiisi ono gye tujja mu maaso eyo agenda kulaga olukalala lw'ebitabo nakyo imu ekiri yakiteekamu ng'alaga ebitabo byazzajjamu yaddukidde okunoonya obumanyi naye tumwebaza Haji oyo akoze omulimu munene nnyo musajja oyo ne bwafa kati akoze alese omukululo ligaze alekise omukululo ate munene si kyakuvaawo kati ne bwali bafudde emyaka 10 ate nga kyamakulu nnyo wabula tumwetondera discussion ezirabika nti tezibadde ezaffe nga tezikwatagana na ndowooza ye ayinza okuba nga endowooza ye yentuufu ng'ezaffe so manyi ekintu kyonna nga si kulwa buli muntu akkirizibwa okitegeera okusinziira ku kapasite y'obwongo bwe akati nga ye musajja mukugu wa bitabo abibeeramu nnyo ate erenvoye tetuyinza kugyeteekako otegedde naye wetufunye obutakkaanya naye tekubadde kumulumba ebadde endaba yaffe so nga ate endaba yaffe yinza okuba nga nayo nki nfu naye bwetyo wetulabye naye nga tumwebaza okuba nti atutambuzza si kyangu okusanga muntu newoba olina ebitabo n'osoma ekitabo n'okimalako omuntu n'akujja mu 18 n'akutuusa 2 alina kyatuwadde ekkula ery'amaanyi omuntu agula amawulire n'asomako mitwe n'agasuula omulala asomako ebyemizannyo amala n'asomako peegi esooka naye omuntu okusoma akatabo 1 2 3 paragraph saaniyan tumwetondera waliwo peegi ziringa 2 twazibuuka for security purposes buli muntu ng'ajja kwesomera nga bwana bazirabye olidde nga tezisomeka ku mpewo zaali zirumira so nti si nti ate omuwandiisi yakola by'okuziteekamu zaali zeetaagisiza ddala naye nga environment tezikkiriza ziringa jazizo zaali zikwata ku ebyogerwa kwa miini oba nga tulaba nti
tetujja kweteeka mu matiga yadde omuwandiisi omuteeka mu matiga nitukabuukawo bulinga just bupeegi bulinga bubiri nga ndola naawe bw'oba obutunuulidde olabira ddala nga bwetaaga omuntu butositumye nesitokidde peegi naki nti peegi seeka alizitubulya nga akyetegereza nti tumwebaza secondly oba saabiri nti peegi eyo twawibuka ku 569 ne tujjira ddala 507 571 awantu awo twaleka omuntu weesomerewo wekka kubanga mu kumaliriza omuwandiisi yagamba nti ebyo n'ebirala tebikakasibwa nti yagera bwati n'olwekyo ebinenyezebwa kwaniini ebisinga bifumbirire kakati olw'okuba yateekawo akatundu ako naffe n'atukakasa tibifumbire twaleka omuntu ye yaba abyesomera yejjulire bifumbi si bifumbire ddala bifumbire naye bw'oba oyagala byejjulire weeriire oba toyagala bifumbirire si byafumbire ddala nga naafi bwafumba so kwebaza omuwandiisi yakozesa obwongo bungi yakozesa ebiseera bingi yakozesa ssente nyingi tukubiriza okuzzaamu abawandiisi amaanyi bagule ekitabo kino abantu baleke kugwa mu maanyi ate nabo ebeera entandikwa nyuma mu kasozi ajja kukikutuusaako naye yatugamba ku palo kwekiri ebuziga islamic center kwekiri ku salaamu tv ng'okyagala kwekiri kiri ku 10,000 oziwulira ng'ennyingi ekituufu zo nnyingi okusinziira ku Uganda nga bwefaanana naye ate kyogenda okufunamu bwe nga gwe kiyinza obutagasa naye ate kiteeke mu layibulale y'awaka abaana bo kijja bagasa kiyinza okutagasa gwe kiteeke mu layibulale y'omuzikiti omusiraamu ajja kyetaaga kiteeke mu masigidi kiteeke mu ssomero gye wasomera bawenga ekirabo nti ekitabo kino nkibagulidde abaana bawano okwongera okutegeera ebikwatagana ku busiraamu mu Uganda gye wasomera buli mwana gye yasomera then tuyige ensoma eya group discussion etya nti group discussion eyo etuyamba abaana bebayikolamu omulimu 5 6 ne basoma mu peegi 2 tizirya ddakiika nnyingi bannaabwe nga bawuliriza after kuwuliriza then they discuss tigolaba otya ekintu kino oba kubeera gwe singa gwe wali mu budde obwo kweka tuyigiriza abaana baffe okusoma okwa gurupu bwe tumala okusaala swalaatu dhuhuri tuweeyo eddakiika 10 just only 10 minutes tuziweeyo dakiika 10 munnaffe atusomereyo akantu konna for example nga bino bye twabuuse ebyatulemeredde olidde baga nti abange waliwo ekitabo kyaffe kituwuliriza naye bino byagaana mubiwulirize abaana bafune idea ku ebyo ebyatulemye okusoma babidiscussingeko olidde ojja kulaba nga abaana bafuna omutima ogwagala okusoma oluvannyuma lw'esswala dakiika 10 ne biba bya ddiini omuntu asomera hadisi emu asomera aya emu bakole time table nti olw'omukaaga ne sande tuba mu kusoma kitabo kyaffe ate ku juma tuba mu kusoma hadisi just after swala kuba kati Allah ffe yatuwa ekyengero ekyokusaala ekyo mu jama kikulu nnyo bingi nnyo ebiri bye twali badde tuganyulwamu ategere n'ebintu bingi wano bye tuzudde oba bye tusanze nga ddala omuntu wali bitegedde kubaka kati omwana ow'obudde buno okumugamba nti wali obusuufu kyeki naye bw'ategeera bw'atandika butya era bukolwa butya kimuyamba nze mbadde musajja mukulu siina kyemmanye ku mbogo otyo tolaba kikulu okujjako okuwulira nti mbogo naye nga bino byonna mbogo okugenda ne muganda we Kalema baabo bafiiriddeyo bamugyeyo mbogo omusajja wattu agenze aleese oluggi egindi baluleese bagenze erimu nga yabonaabona n'obusiraamu oba oli awo omuntu okumugamba nti omusiraamu oli musiraamu wa mbogo ayinza okuba atakitegeera naye oluvannyuma lw'okusoma ekitabo ayinza okutegeera nti ennange ennateesewunyisa kitono
bwe babadde babuuza abaana ba Sabia bababuuza ekibuuzo ekyomusanvu ekya Oluwarabu mwabaddemu ekibuuzo mu tarbiya gy'essomo eryali badde nga SST nti Nuumbogo Kabaka Kigo yakoowola okujja eri Obusiraamu n'agaana oba kiraba naye kati omwana ansenye eri mu kitabo wano nati nze ndese buleesi naye kyembuuza nga tannamubuuza kibuuzo mu sirabaasi mwekiri mwekiri tekirimu kakati yabuuzizza ekibuuzo mulabu tosobola ne bw'obeera ggwe kati gwe yabuuzizza ekibuuzo nga tekiri mu sirabaasi oba mulalu ate era yensobi abasomesa gye bakola abasomesa balonda ebibuuzo by'eddiini balonda bye bamanyi so si abaana bye baabawa okusoma eyo complaint ekibuuzo kyabadde kizito nnyo ku mwana nange bw'okimbuuza sikimanyi kakati era nkubira omulanga abasomesa abasetinga ebibuuzo by'eddiini babeere ne sirabaasi mu maaso baleke kubuuza bye bamanyi nga tebiri ku sirabaasi oba okutegedde abasomesa beemulugunya nnyo ku nsonga eyo kino kye baleese ate tetukisomanga tekiri mu sirabaasi gwe tewasomera kakati bakubuuza ebyensero ebyali wakati wa Lugadi ne gundi n'embogo n'obyogera leka kulonda bibuuzo ng'olonda by'omanyi londa ebibuuzo kyekiteekesawo sirabaasi ne tica takimanyi gwokimanyi ogendera mwana gwe oba yasobola okugenda mwana oba olaga buyivu nti buli kimu okimanyi so babasomesa b'eddiini beemulugunya kubaseetinga ebibuuzo by'abaana naddala ekyomusanvu baleeta ebibuuzo ebitali ku sirabaasi oba si ekyo ng'abasomesa ensobi yaabwe bo bajjamu bino ebya hadisi ne aya ne beerabira okusomesa pepe eno kiyinza okuba nga kiri ku nkuyi bbiri bono seeka mujabiri ye olw'okuba ayagala nnyo fiqh ne hadisi ne aya za Quran concentration ye neebeera ku sayidi eri naye erabira bya Buganda kati nga bagenda bibuuza abaana ensobe ebaaya abatica naye bwebeera nga ku sirabaasi gw'okijjayo olw'okuba okimanyi n'okikuba abaana nga teteri ku sirabaasi omuntu alonda ebibuuzo ebitali ku sirabaasi aba teyayita mu college tweyanzizanya oba okutegedde naafe toyinza kusaba basimati ng'oli mu ka restaurants ke Kasanda olaba tulina hoteri bwe tugendamu eyo mu kyalo okusuubira nti kalina ebijanjalo n'ebinyoobo ye kagamba nti tulinawo enkoko oyagala okulaga nti gubya nkoko ewaka oba wagiridde ekyemisana bakyusa eggulu ekimusaba so abasomesa katwale omukisa ogwo muyite abasomesa abasetinga ebibuuzo nga bano banonya ebibuuzo by'amasomero mubategeeze mubagambe basomese eddiini n'ebintu biri oba si ekyo temubuuza bitali mu sirabaasi kuba abaana baffe bagwa nnyo ne bayitibwa abasiru ng'ate sayidi eya setingi erimu ensobi tweyanziza nnyo enkubaganya y'ebirowoozo katumalirize waliwo obwetaavu tuli mukumbawo waliwo obwetaavu bunene nnyo okumanyisa abasiraamu nti bwe basigala mu kwerumaaluma ng'obwana bw'enjala balina bingi nnyo bye banaafiirwa basaana era basomesebwe nti bwe wabaawo okugumiikiriziganya ndowooza twakalabye bafunamu kinene buli mukulembeze wakiwayi ndowooza wonna twalabyewo enkolagana twalabyewo bote engeri gye yaleetawo ebintu mukyajjejjukira twalabye nti mu 1900 eyo yatandikawo naamu kaakati kiki ekyamukoze ekyo bwe twagala okutandika enkolagana y'Obote ne Kabaka Muteesa owookubiri bwe yasasika Obote mu bukujjukujju bwe yayiiya okusima olukonko abaana balutegeera olukonko wakati w'abasiraamu abasomye n'abasiraamu abataasoma mu ngeri eno
Kawenkene Obote yeyambisa Abu Mayanja n'aleeta Akbar Nachoni kwegambo yamanya nti Abu Mayanja ayimiridde eno naye n'aleeta eno yogerayo ayimiridde ekibuli naye n'aleeta Nachoni muganda we nga mu nkola eno mwe baayita okussaawo ekiwayi kye baatuuma Naamu. Obote yalondera bammemba ba Naamu mu bifo by'obufuzi ng'abaami. Kaakati entegeera ey'amangu nti Naamu tekyajja lwa nkulaakulana ya busiraamu, kyajja nga kya byabufuzi ate nga kirina kye kiyisaawo. Obote akikozese ayawulemu basiraamu abaali balabise nti bagudde nnyo olubega ekibuli ajjeko ekiwayi ekiki ekya UPC kuba ekibuli yali kabaka we kabaka yekka otegedde nti bw'owulira ekigambo Naamu owulira politics so towulira daawa politics eyambadde eddiba mulimu akasuku obusiraamu. Kakati lwaki kino yakikola asobole okufuna bakayungiriza abaali bajja okumuyunga ku basiraamu abaawansi mu Uganda yonna, abayivu abatutte ano ne naaki bamutuusiza oluseke eno wa ku ground. Nafuna omukisa nennyumyako ne Hamid Kyeyune omuwandiisi yagamba omukulu w'essomero ly'eyitendero Muzimu Primary School yanyumya naye ddi nga lumu June 2018 namubuuza oba waliwo ekintu kyonna abasiraamu kye bayinza okuba nga bafiirwa bwe baba tebeetegese ku nsonga ezimu. Yawa endowooza ye ng'agyesigamya ku bayisiraamu b'eyitendero. Kakati omuwandiisi ono akuleetedde akatundu kano akulaga abayisiraamu b'eyitendero bayise mu ki naawe oweeyo gy'oli kakati wuliriza endowooza eno. Yawa endowooza ye nga agyesigamya ku bayisiraamu b'eyitendero yagamba nti ekiseera ky'okulonda abakulembeze by'obufuzi bwe kituuka abasiraamu b'eyitendero balonda nga kitole era nti n'ababanoonyaamu obululu babasisinkana kitole. Agamba nti eno y'ensonga ereetedde abayisiraamu b'eyitendero okuganyulwa ennyo mu by'abafuzi bano nti buli ayagala obuwagizi mu bantu bano alina okubasisinkana mu kitole so si kinoomu. Okugeza Honorable Richard Kaijuka ne mwami Lweyihangwe awamu ne mwami James Mbabazi baawaayo ssente nnyingi nnyo mu kusonda ssente ez'okumaliriza ebizimbe by'eyitendero Muzimu Primary School ebyatandikibwa ku musingi gwa program emanyiddwa nga TDMS. Honorable Aliyoda tumwesige oba yaliyo kati yawaayo ssente n'okusondera okuzimbira abasomesa ennyumba n'ekisulo ky'abaana abalenzi. Honorable Rosemary Nyakikongoro bana bwe mbasomya amannya mu ngeri etali ntuufu saba kusonyiyibwa yatonerwa eddwaliro lya Itendero Muzimu Health Center ekyuma ekiyitibwa microscope ekyomulembe nnyo. Mu butuufu buli munnabyafuzi eyeesembye mu kifo kyonna ng'akimanyi nti abantu b'eyitendero bajja kwetaba mu kalulu ako asooka kubasisinkana nga bali wamu era emirundi egisinga omuntu oyo abaako kyabawa ku lw'enkulaakulana y'ekitundu ekyo so si muntu kinoomu. Ndowooza nti singa abasiraamu b'omu Uganda bonna babaako kye bayiga okuva ku basiraamu b'eyitendero obusiraamu bwali badde bufunamu okuva lwe kiri nti okutwalira awamu obusiraamu tebukiikiriddwa bulungi butereevu. Awumbawumba ng'amaliriza ng'agamba nti okukiikirirwa
ku keki y'eggwanga. Nze nalina endowooza yange nga gijja ku basamize. Yeriwa abasamize bagamba tusaba kukiikirirwa mu paaliyamenti. Baabasamize n'owunzika nti buli ddiini yalibaddeyo n'omukiise. Nga bwe tugamba nti abakadde balina, abavubuka balina, abalema balina, mwana wattu ne buli ddiini yalibaddeyo n'omukiise. Abakozi balina. Nsi kyeyimiridde for God in my country. Ate nga terina mukiise. Parliament nga yo my country yekka teriyo for God. Bannange kaddemu omukolo teguggulwawo wabula nga bamaze for God. My country ajja luvannyuma. Naye for God kakiikirirwa. Parliament kwekubaamu enguumi. Tezaalibaddeyo nga singa wali abalonzi Interreligious Council lwaki bagiyita etunuulire by'eggwanga nga bizibu. Bamala kuggwawo obuzibu ne balyoka bagiyita abannaddiini mu Gireki. Naye bannaddiini bano ebatuulako mu Parliament si zonna kale kaŋŋambe eziyinza okuwayinza okumerukawo obudiinidiini, naye waliwo eddiini enkulu ezimanyiddwa ezisaba ku mikolo. Lwaki buli emu tebaako n'omukiise bigende okutabuka bayite bannaddiini nga bannaddiini baabaddewo banabawa lipoota nti kyavudde kuno ekitabangula. Ye gundi ku kakiiko akawa pulezidenti amagezi lwaki tekuyitako ku bannaddiini bo lwaki bajja mu kusaba kukka bannaddiini bano babalinda ku bitabanguse. Presidential advisors bano kwalibaddeko buli ddiini ng'erinako omuki omukulu amagezi nti tutomera omukama agenda kunyiga, omukama wano agenda kunyiga, tuyigenda mu bya Sodoma ne Gomora. Mukama anyiga tubeere n'akatono naye tuleke kunyiiza mukama. For God and my country nsuubira lwejja ku balancing the boat. Balance the boat. Kende maaso ebyo birowoozo by'abajega. Bannange tweyanzizza nnyo ebyo nabivudde mu kuwuliriza. Kaakati omukulu ono Aliyoda amaze okwogera katulabe empumbawumba. Obusiraamu mu bbendobendo ly'ebugwanjuba bwazzibwa ku luguudo mu nkola ya bwannakyewa. Kyategeeza nti nawala waalibaddeyo obwannakyewa. Okwewaayo n'okukolera awamu kyekyo kyalisaanidde mu Uganda yonna. Okulabira abantu ab'okubeera nabo mu bufumbo n'empisa ennungi byali bikulu nnyo mu kwongera omuwendo gw'abasiraamu mu kitundu kino eky'ebugwanjuba. Naddala mu mulembe ogwasooka n'ogwokubiri. Omulembe ogwokusatu gulimu abasiraamu bangi abalina empisa ezitasaana. Kyannaku nnyo nti mu bitundu ebimu abasiraamu abalabibwa ng'abali oba olulimi lwakozeseza kale kanaye nsome. Ebitundu ebimu abasiraamu balabibwa ng'abalina olugezigezi abatali beesimbu era abateesigwa. Bino tebyalabikanga mu basiraamu b'omulembe ogwasooka n'ogwokubiri. Kikamu obufunze mu bracket bagezi abasiraamu abagezi ekigambo bagezi edda kyabanga lugezigezi kati bagezi nkyasuumusa tekinyuma. Waliwo embeera abasiraamu abayivu mwe bafumbiriddwa abasajja abatali basiraamu, ategeeza abasiraamu abayivu abakyala mwe bafumbiriddwa abasajja abatali basiraamu. Kakulu nnyako tekiri bugwanjuba naye n'awalala wonna weekiri tukiraba. Era oluusi abazadde ne bakkiriza abawala baabwe bagendera abasajja abo ab'engeri zonna. Awandiisa n'aga nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zonna ddiini tutandise okuwulira ennimi ezitaaliwo zonna ddiini gonna makubo. Awantu awo kakulu ate kannako musajja teyalabibwanga omusiraamu mu maka ge bali bakapalaga Abdallah Fande tekyasoboka mu maka ge sekakulumba nti mu maka ge omusajja atali musiraamu ne bw'aba alina hazafiira duniya by'obugagga by'ensi eno byonna talinnya mu lujja. Naye olwaleero epipa, entebe, ente n'ettanka
bireese nga maka gaseekalubo waguleetayo ebyo la hawla wala quwwata illa billah ate no tebana nansonyi ne bawa ne kaadi baseeka nabo bajje babeerewo omwana waabwe yamaze diguli musawo yalabye musawo ne bapaasa gundi kibiri mu buli maka nno naddala amasumufumuuko mu byenfuna n'obuyivu oli yagamba nti amaka g'abasomyeko bigadde obwomukanyi kakati awo kyannako nga wayogedde inna lillahi ebadde fi mahallihi ebadde etudde weeteeka okutuula in position kakati waliwo akamu ekirowoozo kyeyatuwaako emabega eyowaana akitwongera nti disitulikiti kazi ogumu ku mirimu gye ng'oggyeko olumbe n'eddwa emawulire wali baddewo woofiisi erimu abaana baffe abamaze diguli n'abakyasoma diguli abawala n'abalenzi weyabayi nti bwe mba njagala okuwasa nsobola okutuukako wa disitulikiti kazi ne mugamba waliwo kubawalaawo abalina ebisalizo bwebiki nebwebiti kyatulinawo administration w'egindi tulinawo omusawo w'egindi kati for example twabadde ku graduation y'omutabani waffe waliwo omuwala yagambye nti nze nsomye diguli 2 sima medicine naki nga bya science engamba omwana olw'omuwala agenda okutuleetera omusajja atali musiraamu yamuyimidde mu maaso atanakola kika obusiraamu tebumufuddeeko omwana yasomye diguli 2 omulundi gumu abusawo obusiraamu bumulesaawo disitulikati tamumanyi twamuwulidde ku mukolo mwana muto talina kitaawe tajja kumunoonyeza kazi tamunoonyeza obusiraamu temufuddeeko ne famire temufuddeeko kati yali awo kyetwala naye nga wa mugaso amagezi galina galinga mubisi gwa njuki sebo okimanyi nti y'omu ku bantu abaabaddewo mu kugattula abaana abaabadde beegasse be bakagattula wano mu Uganda y'omu ku baakoze omukolo ogwo omwana muwala kati obusiraamu tebumuliiko yaki eryamanyi okuva ku ttwale ku disitulikiti ku Uganda naye ng'omwana obwongo bwe bwaggwanga eriri waggulu teryamumanyi kakati gundi ndyanamulabira Fred nga ekyobugagga kyaffe kigenze kakati tulina obugayaavu ng'abasiraamu obusiraamu butunuulidde administration yabwe eri mu bintu bibiri okusinzira ku kyemmanyi awali olumbe ne mawulede n'okulangira omwezi gwa Ramadani lwe gutandika ne lwe ne bwatalanga abaana baffe abali kati abakuba ebyoyo batubuulira nti eno tugulabye buli kyalo kuliko ki naye bwe weyagala obusiraamu obunoonyezaawa ku mawulidi nakuki naye obusiraamu bugaze okusingako awo ebyobufumbo teri bwe weyagala okuwasa bwenoonyeza n'ogwa ku jjinni yotosobole noboba onoonya mulimu nagwe tomanyi ogutandika walibatewo woofiisi erondoola abaana baffe abasomi oba omuwala mu kifo kyogenda ku tv bannange entuuse natugaa nti abaana abalenzi abagala okuwasa jangu ogolewo fayiro ya 10,000 gye n'akafaananyiko n'agala okufumbirwa 10,000 jangu n'akafaananyiko waali ensanze nga shortcut nkulu nnyo ekigambo ekyoyogedde ekikulu wano tulionawo omuntu nakyewa Seeka Kasimu yekitandika ng'asaaga naye munnange buli lunaku bakonkona mu ofiisi ye era gamba nti kati nnayo n'abazzukulu kati gwe okimanyi nti ne bannamwandu omusiraamu olufa ne bamala okwabya olumbe naye mukazi watasigala awo omwana muto enzaala 2 tubeerewo ne woofiisi y'abannamwandu abasobola okufumbirwa ng'omusajja omukulu nga naafi ajjaga ndi banne njagala mukazi naye njagala mukoziiko namwandu si gaali lulimi lwa kiyaayi si lwa kisiraamu njagala namwandu ng'enzaala 3 nga tugenda mu regisita namwandu wagundi naye busiraamu kyobugoberera namwandu busiraamu kyobugoberera mulekwa bintu byabo byannaku njereere tusome katugende mu maaso agamba nti mu kitundu ky'Eshema kyokka abasiraamu abalina diguli 3 abawala baafumbirwa abasajja abatali basiraamu Dr. Zuula ono nno Dr. Mulamba taleese bulesiwaaki Dr. Zuula muwala wa bintu bizibu
era muzzukulu wa Kakuba Mpayi mutabani wa Bintu Bizibu muzzukulu wa Kakuba yawasa omukazi omukatuliki amwanise era ab'omu nju ye bonna ne bafuuka bakatuliki. Alasha muwala wa Muhammad Kanywa Mugule yafuna diguri mu bupunta era amangu ddala n'afumbira omusajja atali musiraamu era bazadde be ne bamukkiriza okuyingira obufumbo buno nga tebeesise namu. Kagamba ne bamuwa olukusa lw'okuyingira omuliro. Wano bannange saagala tugambe nti omuwandiisi yayatuukiriza ekintu kino akireese mu nnaku. Kuba oyinza okuga nti lwaki ayatuukiriza naye akireese muki mu nnaku. Okussaamu abakulembeze ne bannaddiini ekitiibwa abasiraamu n'abatali basiraamu nsonga nkulu nnyo mu kussaawo enkulaakulana ez'omuggundu mu busiraamu ne mu basiraamu. Naye nze sikkiriziganyiriza naye enkulaawo ekkiriza. Owulya kivuga kitya nga ggwe basomako nti omwana wa Shlk Mujabi emityana yafumbirwa pasita gundi? Tekinyumira. Ate okikoonyeeko ntya ogambye nti temumunenya ku kyogera. Mbadde ngamba nti temumunenya nti ayatuukiriza abantu akyogezza nnaku. Kati nange njagala njogeze ennaku nti omwana wa Shlk Nkata emityana Farida yafumbirwa pasita Bukingo. Okiwulira otya mu famire yo? Saagala kijje n'amatu gange. Ate okakasa ky'oganye. Ndabika nga batakwataganye. Bw'ogambye nti mumunenya n'ogamba nti tikirina buzibu. Kimenyewo oluvannyuma lw'okukitegeera. Kati omuntu oyo bw'omwatuukiriza oba okoze bubi gundi egindi ku kyalo egindi ojja kukeera enkya nga omuntu oyo omuwala asiramudde bba. Olikimenyawo otya? Enkola entuufu yalibadde eri egindi waliyo omwana tospecifyinga linnya lya muntu. Kiba sikkiriziganya nakwatula linnya lya muntu wadde ng'obulumi bungi. Nabbi yagamba afama abaalu akuwaamin. Abantu babadde ki? Sikasimu obadde ki? Kibi nnyo okwatuukiriza erinnya ly'omuntu naddala ku kintu kiri public bwekiti. Bukeera enkya ng'omuntu oyo akomuntu sikante nga yasiramuse oba musiiga obuse butagenda kunaazibwa. Tolabangako omuntu yenna nga yasiramuse ate n'aba w'amaanyi okusinga ki n'abazaaliddwa nga basiraamu. Abaana bawala bangi basiramudde abasajja naye nga tuggwe kubanga bamukubyeko ekibaati. So n'olw'ensonga eyo ze mpabulamu omuwandiisi nti yogerera mu ddoboozi eryawamu nti ku kyalo egindi kubanga almost mu buli maka ag'omusajja omukulu embeera eyo imweri. Kiki ekikulaga? Tusala n'abaana wano ettalawo ya Ijuma nga Bufred ne Busandula ne bwe buli mu layini. Oba kutegedde nti si kya mu mbeera yaffe basiraamu okwatuukiriza individuals twogera mu groups naye bwe wajjayo oba oweebudde amaka ago naffe tuba tuweebudde. In particular amaka ago oba ogaweebudde ate nga oluusi galimu abaana abalungi ab'omugaso. Oba kutegedde omuwandiisi nga nti abusinza bawasa batadda abeeyo wali ennankani. So n'olw'ensonga eyo omuwandiisi ffe nga tuga nti okuspecifyinga omuntu nti Shlk Mujabi emityana muwala we yalina diguri n'afumbirwa pasita gundi ekyo very bad defect oba omukubyeko osaabwe awo okyenjagadde akatereezemu olulala tukwebaziza kubanga naye kennyini mu maka ge kisoboka okubaamu kiyinza kumwobera nga kyayise mu mawulire just naye kati kino kiraba kya buwangaazi. Kale akatundu ako tusaba omuwandiisi otwale okuwabula kwa Seeka. Kale katugende mu maaso okussaamu abakulembeze b'eddiini ekitiibwa abasiraamu n'abatali basiraamu
era singa nakategedde tewali kasomye ni katukaleke kubanga kali mu kitabo abalala bayigireko. Nsonga nkulu nnyo mu kussaawo enkulaakulana ez'omuggundu mu basiraamu n'abatali basiraamu mu bendobendo lino ebyenjigiriza ebijjuvu gwe musingi gw'obuwanguzi bw'abasiraamu b'omu kitundu kino nga tuyita mu kuteesaganya ku busiraamu ku misingi gya Uganda. Abatali basiraamu abamu bamanya ebirungi ebiri mu busiraamu oluusi ebitali mu ddiini ndala ogeza bayiza obukulu bw'amazzi oluvannyuma lw'okuva mu kabuyonjo kati bonna bagakozesa. Obutalya nnyama ya mbizzi n'okunywa omwenge ekyo abantu bakiize. Ebirungi ebiri mu kwasa abakazi abangi n'obulungi bw'obubonero obulaga omutima omuntu nti musiraamu ekiraga abasiraamu n'obwa Sseruganda ng'okyeka ekifaananyi ekibi n'enziro eyamettebwa obusiraamu abalabe baabo okutayira abasajja kye kintu ekikulu abamu kye bakulembeza ekibalemesa okusiramuka. Waliwo essuubi nti abantu bangi bajja kweyongera okufuuka abasiraamu engeri gye kizuuse nti okutayira nsonga ya buyonjo era n'abasawo mu nsi yonna bawa amagezi ensonga eno egobererwe. Munnange bwe twatandika okutayirira n'ekirwadde kyakendeezaamu amaanyi kyakendeeza sipiidi yakendeera ddala kituufu. Abo abandyagadde okusiramuka naye nga batya okutayirirwa bandikisanga nga kyangu oluvannyuma lw'okutayirirwa n'okutayirira abaana baabwe olw'ensonga z'ebyobuyonjo n'ebyobulamu. Munnange ennaku zino waliwo akantu akazigo akagendedde singa obwana badde buzannya awo mu luggya ne bunne waabwo bulaba munnaabwe nti ate laba ono kwegana bwe butandise okulaba nga atali mubone ogenda okubona buganda laba goodi kwegana bwe bulaba tekinyuma ntasala njala. Embeera eno yandibadde etuukiriza ekisuubizo kya Allah ekiri mu Qur'ani sura 10:10 tajjawogedde mu sura gundi. Ekitabo kino kyanditemezza ku basiraamu okukola okunoonyeza okusingako wano okukwata ku busiraamu n'abasiraamu okutwalira awamu. Waliwo obwetaavu bw'okunoonyereza okusinga ku kuno okumanya embeera obusiraamu gye buzze buyitamu mu bitundu bya Uganda ebirala okuva lwe bwatuuka mu bitundu ebyo okutuuka ku ssa ya leero. Kwegamba atumiddeko agamba nti kino akozesa Uganda naye waalibaddewo omuntu agamba nti obusiraamu bwatuuka mu ssingo mu bbanga bweti waaliwo bino. Era wano wensabira waliwo ekitabo ekyawandiikibwa bakadde bange bombi bagenzi Allah basaasire wano waffe kyawandiikibwa Abdallah Kibiyiti Haji Abdallah yali headmaster w'essomero ly'e Namayumeya ne Haji Hussein Matovu ayali omutandisi w'essomero lya Buye Islamic bawandiika ekitabo ekyali kikwata ku busiraamu engeri gye bwajja mu ssingo. Ekitabo ekyo omuntu yenna akiyinako twali musabya kituweeko kinoonyeza naye kimbuze. Nekirala nti abasajja bakulu abakyaliwo abakola kitaati okubakyalira babeeko bye babuuza olidde tulina abasajja nga baseeka Muhammad Matovu abasajja basheekha abakyali abakulu basheekha Amulegeya abasajja mu buli kitundu mulimu mu kitundu waliyo abakulu kakati batufuddeko batugendako era bagenda ne zaabu waffe Sheeka Aluma Allah Musaasire yakatufaako oyateeka okuba nga yabadde amanyi bingi ebikwatagana ne Butambala. Omuwandiisi wano waliwo omukwano gwange akukuluma abeera bundi bujjo yagambye ekitabo kino kyogedde ku busiraamu mu nsaasaana yaabo mu Uganda naye ekitundu kyekasese ne bundi bujjo akiwuliriza nnyo talina kawuliddemu naye nga mu bye yaŋŋamba yagamba nti taata we bamuyita Sheikh Miraj abeera bundi bujjo yagamba nti taata we yali asuubira okubeera ajja kwogerwako bamu ku batwala obusiraamu kaseese eyo bwera naye n'agamba nti nawulidde ekyokusaalirwa ewaffe tewaliyo teyatuukayo
so ng'ate naye nkakasa wali abasajja abakulu abayinza okutubuulira ebyafaayo by'obusiraamu ebyo naye mukwano gwa district kazi Abdul Hakim ateeka okuba nga musajja mukulu kazi weerudde kati yerejono kaabo ateeka okuba nga amanyi ebintu bingi nnyo ku busiraamu obuuyo obwo mbadde nsaba bamukozese district kazi wa regional kazi weerudde obwo abaireko kyatuwandiikira ku busiraamu bw'obuuyo obwo tuleke gwa lubege era nange nyongerako nti si wokka wabula ba district kazi ba regional mu bitundu byonna ebya Uganda mutukolere omulimu omunene okuwumbawumba n'okunoonyereza obusiraamu engeri gye butambulamu kakati era omuwandiisi ono ayongedde n'agamba nti waliwo obwetaavu okumanya abantu basekinoomu mu Uganda yonna abakoleredde enkulaakulana y'obusiraamu kubanga wano tulabye kuba maseka naye waliwo n'omuntu obuntu nga naye mu butuufu obusiraamu abuteeseeko ettoffaali ddene bakajumbi twabawulira owulidde waliwo abasajja bahaji abakoze omulimu omunene bakawaase n'abalala nga ddala tudde abasajja kati nga omusajja yazimba yunivasitani muyisako liiso wadde basajja balaba naye alimu akantu naye toyinza muyisako liiso nti omuntu yalina ekirowoozo ekitandika yunivasite abakoze omuntu etalikika musiraamu muvubuka muto basajja balaba naga tuzimbe yunivasite yaligenze n'azimba zibiiki naye twali tunuuliddemu sayidi yo migaso egimulimu ffe olaba abasajja baprofesa bangi abalina ettaffaali lye batadde ku busiraamu bwe tuba twogera enkulaakulana y'obusiraamu tuleme kutunuulira bamaseeka bokka toyinza kwerabira abasajja b'ebuziga bakoze omulimu baseeka kakati waliwo abakola edda waliwo abakyali ku gurawundi abakola ominhum man kaba nahabahu ominhum man yantabiru baddalu tabdiila bakyatambulira ku mulamu toyinza kwerabira abasajja bazimbi zamzamu owandiika ebyafaayo by'obusiraamu bamurshidi engeri gye bazimbimu amasomero Dr. Kisuule ni abasajja boolaba nga ddala balina contribution ku ttaffaali ly'obusiraamu yadde nga mulimu abaakola ne bazikira naye raba abaakola mulimu abakyakola Sheikh Muguluma toyinza kurabira Sheikh Muguluma toyinza kurabira Sheikh Sufiyani Biraali oba oli azaamanyiza essira lyaffe libadde nnyo ku bantu abakadde n'abaliwo olwaleero naye weetaagawo n'abaliwo olwaleero basheikh Sufiyani Muguluma basheikh Muguluma muganda wa Sufiyani basajja buziga bayitifa sheikh yakafa w'ebugembe Abdul Khalik Tariq basajja batukolera zibiraali kati nga bwe tusomye ku biraali z'edda waliwo ate kati ekitabo kya obusiraamu n'enkulaakulana yaabwo mu 1900 paka 1900 tutandike 1900 luli lubadde 1800 mpaka 1900 1900 ekyasa ekyo ddala tewaliwo bikoleddwa tewaliwo bakoze kuba 1900 entandika ya 1900 1900 okuva ku 5 kakati obusiraamu okuva mu 1900 awo tuba tuli mwaniini okutuukira ddala ku 2020 kayingidde musero olwo biraali oba omulina buziga aba mwali murushidi mwali n'abalala bakiggundu kubanga kakati tutunulidde obusiraamu wano mu ssemakati wa Uganda naye etteeso kiri kitya ogendere waggulu Karamoja kiri kitya ggulu kiri kitya Arua kiri kitya waliwo bwetaavu Kasese okuwandiika kubaliwo kituufu nnyo nga tebannafa olidde okuwandiika kubaliwo nga tebannafa batuwe
ebiriwo nga tetunnaba mu manta kubiwa mu manta biraali yajja etya Sufyaani okugifuga emyaka gyonna gyonna okutuuka wano oyise mu bizibu ki era owamagezi ki kubanga lwaki tegifula yunivasite lwaki biraali tebeera biraali ekaseese biraali eggulu biraali ebunyabugulu ndowooza zaffe bannakyalo naye ndowooza za kyalo naye tusaba mutusonyiwe waliwo obwetaavu obw'okunoonyereza okusinga kuno okumanya embeera obusiraamu gye buzze buyitamu mu bitundu bya Uganda ebirala okuva lubwatuuka mu bitundu ebyo okutuuka ku ssaawa ya leero waliwo obwetaavu okumanya abantu ba Ssekinnoomu mu Uganda yonna abakoleredde enkulaakulana y'obusiraamu twetaaga okunoonyereza okumanya omuwendo gw'abasiraamu abasomye mu Uganda kikulu nnyo ekyo twalibadde tukijja ku ba disitulikiti kaazi oba ku balijono oba walijoni bwagamba abakaazi be kati ddala okubeera nga kankuwa ekyokulabirako bakonyeeko wano ku muwala alina diguli y'obupunta bw'ettaka singa mwami Uganda Supreme Council etufunye abantu abakulu abakugu ng'abo ne tubawa omulimu omunene okutupuntira ettaka ly'obusiraamu yonna gye riri tikyalibadde kya muwendo tutunde nga tumanye ensalo ze tutunzeeko n'ezisigaddewo kiri kutunda butunzi byonna bitwale kino kituyamba mu kuteekerateekera abasiraamu mu Uganda n'okuzimbamu n'okubazimbamu okumanya n'okwekkiririzaamu agenda mu maaso ng'amaliriza okumanya nga bwe bayimiridde mu byenjigiriza tumanye abasiraamu baffe bayimiridde batya ekyetaagisa okumanya omuwendo gw'abasiraamu abalina diguli eyokusatu n'emu ebyo bye baakugukamu kale oba yatandise n'eyokusatu katandike n'owa certificate kubanga ku kitundu ffe tuba tumwagala abalina diguli ey'okubiri n'abalina diguli esooka ne certificate era kyetaagisa okumanya ebikula by'abantu abo bawala balenzi balema baki ebitundu mwe basangibwa n'obukugu bwe balina waliwo obwetaavu okumanya ebikwata ku masomero g'abasiraamu okugeza agali ku musingi gwa nasale ez'omu tulina mmeka mu buli twale primary amasomero gaffe g'amadarasa ag'ebifugi sibuna lino eryaffe twetaaga okulimanyako lino lye tulimu olwaleero mukadde waffe Allah musaasire Seeka Kabali yalitandikira mu ddiiro kati lino liseeseetuse muzikiti gwe yalikako mobile university sibu tuliganyuddwamu kinene nnyo sifekka kaakati amasomero ag'ebyemikono agatendeka abasomesa aba primary agatendeka abasomesa aba secondary ne university wasaana wabeerewo okunoonyereza okuzuula embeera y'ebizimbe n'ebyetaagisa amasomero ago mwe gali ng'omusajja bw'anaabazze n'agamba nti banenzize ne sente zange okuva e Dubai ngamba omu Dubai nga tulina we tumutwala nti genda ku ssomero y'egindi alikole yeyumeeya gwe tumanyi buli omu amanyi eyumeeya eri mu kyalo kyewaabwe tutunuulire ebibuuzo nga bino amasomero ago galina kaabuyonjo era ziri mmeka era ziri mu mbeera ki galina ebifo by'abayizi mwe baliira emmere galina libraries galina amafumbiro ettaka kwe gazimbibwa lirina ebyapa galina ebisaawe by'abayizi mwe bazanyira ebyemizannyo galina ennimiro oba amafaamu kubaliira ennaku zino nagenzeeko Seeka twagenzeeko owa mukadde waffe Kasimu na wali naye nasanze ng'alina enteekateeka y'okulinda ente zisukka mu 10 naye ng'azirundira mu fuuti ezitasukka 5 waliwewa era oyogedde wali enzunga era eggulo nayiseewo nga akyaziza abagenyi bangi nnyo bazze okusoma kiri wala nnyo naffe okutandika enkola eyo ndaba abayizi bava emakerere nga bagenda Kakonde okusoma amajaani okusoma amajaani kikulu
galina obukiiko obugaddukanya, galina boodi n'enkiiko ezigaddukanya. Abatuula ku nkiiko ezo bali batya okusinziira ku miwendo gyabwe, ekikula kyabwe, ebiwandiiko byabwe, eddiini zaabwe, amazzi ag'okunywa. Wano wenneebaliza ekitongole kya Buziga mu butongole kyampadde amazzi ag'okunywa ku ssomero lyange, newankubadde ng'abaana ate bo baadde bagenze mu luwummula naye g'amazzi we gali bagakonekita. Kituufu kiri nti ebintu ebyo byonna byayogerako bikulu byereere, era nze nja kusaba nti akatabo konna naye batakasoma wano wakulu nnyo awo tusomye nga tumaliriza nkulu nnyo bazitwalire ba regional cars bazisome ba regional cars omulimu gwabwe gwennyini gwe gubatuuza mu office gwegwo gwennyini. Regional cars bayite ba district cars, ba district cars bayite abamatwale bayite, kubanga imaamu tasobola kulema kutegeera amasomero ga busiraamu gali mu kyalo kye, ayambe ku mukulu w'ettwale n'ow'ettwale. Buli imaamu bw'aleeta amasomero bino bitwetaaga ebyo okumanya. Buli imaamu yadde diguri yaki ono imaamu yali ku grassroot, kakati atwale empapula ze kuki otwale ow'ettwale aba ategedde ebifa mu byalo byonna byatwala, atwale district cars. Kiba kyangu nnyo administratively kikyabulamu katono. District cars buli gyali abiteeke wani. District cars tajja kuba na mulimu guli ku imaamu wa wansi, omulimu owa wansi alina omulimu naye ate nga ow'ettwale akompilinga bukompilinzi n'agatta ono n'awa kazi n'asitula fayiro n'agitwala ewalijo n'agiteeka n'agitwala wa mufuti. Nk'ebintu bikulu aye naye mufuti si kugiteeka naye n'agitwala eri bekikwatako. Ye mutegeevu ekimala tuyinza kumuyingirira nti bwe tuba tulabye nti ettaka imaamu amanyi amataka g'obusiraamu agali mu area ye, emizikiti yo fayiro, ettaka yo fayiro, abasiraamu abalima fayiro, abayivu fayiro, abayivu abadiguli fayiro. Mulimu ekibi kya byonna ku kulonda district cars eyekanya okusoma n'okuwandiika. Naye mu administration Shlk mubajje kyakoze ekituufu mufuti nti abazeeyi bonna agenza akoze eki abawummula. Kakati bano abazze abapya aba diguri, kumbi buli mu district cars alina ediguri. Ediguri yetwagala tugirabire mu bikolwa so si mu bigambo. Nga buli district cars bimu ku bisaanyizo byateekwa okuba nabyo alina weekly report omanya katugadde monthly oba nga waliwo nogandi twagala report y'ettaka ly'obusiraamu liri muki emizikiti gyo okubala emizikiti kyetaagisa ki omwalimu bw'abala n'abala bafuna ettwale nga liweera kazi. So nti enkola ekyabulamu obunafu ku buli district gatakako kompyuta. Waliwo obwetaavu okulonda n'okunoonyereza okuzuula abasiraamu abalina diguri nga bwe tukirabyeko awo, ne basomera mu masomero ki ga busiraamu okuva lwe baatandika okusoma okutuuka lwe bamaliriza batambudde batya, n'okumanya abo abaasomera amasomero agatali g'abasiraamu n'abo abaasomera mu g'abasiraamu n'agatali g'abasiraamu. Waliwo obwetaavu okuzuula engeri omuntu gye yasomera gyemuleetedde okweyisa. Akantu ako kakulu. Omwana ono yasomera wa? Oli wasomera Pakistan n'omusanga ali musabilillah, teweekanga nnyo. Oli wasomera Madina n'omusanga tayabya, teweekanga nnyo. Naye bw'ati bw'ose yasomera Madina n'omusanga ng'ayabya, weekange. Lwaki? Lwaki gwa tebanooli naffe omujaga nti gituba nabo mu ngeri ya kwekanga. Era waliwo obwetaavu okuzuula omuwendo gw'abasiraamu mu Uganda abawandiisa ebitabo. Kikulu nnyo ekyo. Era ebitabo bawandiise biri luddawa, bisangibwawa, era bikwata ku ki? Bambi abantu bangi bawandiisa ebitabo. Nze Shlk yawandiika kutuba ze naye talina amuyamba. Kituufu. Bangi. Secondly,
kituyambako waliwo abawandiisa ebitabo nga tebalina bisaanyizo biwandiika nakyo kikulu kuba bw'omala okutegeera omuwandiisi ono atuyamba kinene nnyo bw'aba awandiika alambulule nti nze Nkata mpandiika naye nava mu P5 kati bw'oyogera P5 omusomi yeekanga byogenda okukola yeeteekateeka okubisoma mu ngeri n'obutamunenya buli bisobi gy'olaba ogizzaayo eri kyeyayogedde ku kibiina kye yeeteekateeka naye kubanga abantu bangi so nti twagala bumuntu ekintu kyogenda okukola ddala mu butuufu wali kibalina abazungu bakiyita oli competent obusobozi obukikola obulina oba olina hamaasa kinyegenyege kyekyakukutte salala nabbi bitabo tebyetaaga salala so nti Shlk kyayogerako kikulu nnyo okuwandiika naye ate kati tekinologiya gyalaze tetukyabeesinga kuwandiika kwokka tuyina nze lumu mba ndi madiineeyo nali lyabo neŋŋendako mu library erimu abantu abasunsula abatono mu nsi naye nga ya audio nasanga ekyanneewuunyisa ennyo nasangayo baddidaati ababulizi b'enjiri mu nsi yonna naye mba nsoma ku lukalala bw'omuntu wenjagala okusomako nendabayo akaana akatanzania so mu biseera ebyo kayatiikira nnyo nga bakatadde mu layibulale y'abantu abatono ennyo mu nsi oba kitegedde naye nga bali ku audio video olidde nawalirizibwa nze mu Uganda saakalaba naye ndakasanga mu layibulale awenkusifu ate abatono ennyo olidde nga akasajja kano bakayatiikira nnyo naye simanyi bakafiira wa so naye ensonga eyo nti kyenjagadde nti speedi ensi ekoze eki etambudde si kuwandiika buwandiisi olwaliro omuntu ayagala Zakari Naik oba Ismaila Meg abantu abatutumufu togenda mu bitabo olinga bunyizi kuki ku Google kati eyo Shlk kyaliko ekyokuwandiika obuwandiisi ate tusuumusiddwa oyagala Sheikh Kishki Abdul Hamid Kishki tubamulabako byonna byayogera mu bulamu byo byagala ogenda bugenzi wali ng'onyiga oba kitegedde nti ne basheekhe baffe Shlk ayinza obutalabika eno ku ground naye nga eri gy'alimu ku mutimbagano agireki oyagala bintu bya Siddiiki Ndawula Umaru Siddiiki Ndawula nyigamu erinnya Umaru Siddiiki Ndawula akuleetera irimu etagenda kukoya na kusoma ndi tubadde tubeesinga nnyo ku bitabo naye kati olwaliyo tubeesinga ku tekinologiya oyagala tekinologiya wa bwengula yenna kwali ku mutimbagano kati ebiseera ebisoma kati nga bwe tusomya akatabo kano bigenda biggwayo omuntu kati ayagala akatabo kano agenda bugenzi mu misomo gyaffe n'anyiga agenda okuvuga emmoloka okuva eggulu okutuuka e Kampala ng'ayagala kamalako oba kitegedde naye kati omuntu omulembe ogw'okutuula nga bwe tutudde wano ku ttaka n'osoma omuntu n'asoma ndaba ng'oguweddewo ebiseera tebalina nedda ensi ekulaakulanye olwaliro Shlk Mujabi twagendanga okusasula amasannyalaze ng'osimba layini n'obeera ku masannyalaze olunaku lwonna ne batakolako notaliiwo ono teyazze naye kati obeera mu nju yo n'onyiga bugizi kiki omukazi olukugandi gaweddeko abatannaba kuleeta kikopo kya cyayi nga wayo ebbi atambulanga n'amala okusalako ewaya kati kasita gaggwako nga gejjako oba oteekako ng'ossaako oba tosaako ng'ossaako kati ensi etambudde olaba bano abaana olwaleero era abakubamu ku bantu abaatuwaliriza okukola ffe audio zino baali bano abaana abazannya katemba katandika butandisi ensi yonna ng'egeze ku Nigeria kinnaggana kinna Uganda oba okutegedde nafuga naffe omwagalira gundi lwaki tukukozesa abaana baffe abasiraamu nabo ne beenyigawo ekiyinza butakwata okuba kyekiriwo abantu tebakyalina budde kyekiriwo olwaleero
naye kati omuntu anaatuula osome nga gwe bw'osomye batono. Kakati tulina era okumanya n'ebika by'ebitabo bye bawandiise. Kikulu nnyo era okumanya omulimu ogukoleddwa ebitongole by'obusiraamu binnakyewa okugeza nga African Muslim Agency, Bamat Organization of Islamic Cooperation, OIC, Uganda Muslim Education Association, UMEA, Uganda Muslim Teachers Association, UMTA, Makerere University Muslim Students Association, MUMSA, n'ebirala mu kutumbula ebyenjigiriza by'abasiraamu Uganda. Ndowooza nti okuba n'okumanya ku nsonga eno kyandikoze omulimu gwa ttendo okukyusa ekifaananyi ky'obusiraamu n'abasiraamu okutwalira awamu mu Uganda. Kati okiraba nti abeesinze ku bitongole eby'essente ebikadde n'abikuukuugira kuba mu Rushidi ba ikifa kagamba nti knowledge yaffe gye nagaye nti tuwandiike ebitabo ebitandikira mu myaka gino egiriwo. Oli tutegedde nti tulina kati ate ebitutunuka eby'abaana abato ate nga bikoze kiwanvu nnyo. Twebaza olidde kuba kati omuntu okugamba nti bazimbye omuzikiti emityana guli ne bagumenyawo, kintu kikulu nnyo. oguliko nno buli kyamulembe bonge yaguzimbye, bazimbye omuzikiti emukono. Toyinza kubeera ng'oyogera ku nkulakola ya busiraamu n'oleka ssekadde yatuzimbidde omuzikiti emukono, n'oleka Shlk Jemba yazimba omuzikiti emityana nga biri bikadde sinnabe bigaana. Naye ati waliwo abato abali ku gwangule kati ebitambula ebiri haya. Kikulu nga tumaliriza ne program eno era yesembeeyo okunoonyereza kuno kwetaagisa ssente nnyingi nnyo n'okwewaayo okw'ekika ekya waggulu, naye kyangu okufuna by'onoonyerezaako okuva mu bayimaamu, ndoza ssebo kye wayogedde, ab'oku muzikiti, kubanga bano basobola bulungi nnyo okubifuna okuva mu bamaamuuma butereevu. Waliwo era obwetaavu okumanya omuwendo gw'abamaseeka be tulina mu Uganda, ebisaanyizo byabwe, ebintu bye baakugukamu, abatendekero gye baasomera ne bitundu gye bazaalibwa. Tukomyawo olwaki obwetaavu we buli bwe mmanya nti gwe oli seeka naye nga tiwakuguka mu byakufumba bwe fa tuwazo era nziwuliriza nzeege kakati wabula ekitabo kino bannange abasomi b'ebitabo munansonyiwa alaze wano ebitabo nkuyanja kuva ku peegi 710 ebitabo ebyeyambisiddwa ng'aleeta n'abannannyini kubiwandiika mulimu byajje mu library eza wano ku bawandiisi aba wano, najja ogeza nga abawandiisi abalala mu London, najja abawandiisi abalala mu nsi ez'ebweru okutwaliza awamu ne mu yunivasite ez'enjawulo ne mu zi kampani ez'enjawulo n'abantu sekinoomu wano wonna alaze bitabo mwajja ebintu bino byatuwandiikidde bonoba otunudde emiko gy'ebitabo mwajje giwerera ddala gumu ekiraga nti yatufumbidde ekijjulo ekiri authentic ekyesigika naye tayiriza buyiiya mu byonna ataddemu ebibye n'ebyabanne ku byabanne okwogatta ebibyo nomutambula. Kinsanyusizaamu kyekitabo kya Shlk Baziira ekyo kyo wali kisomyeko naye Baziira naye awulirye nti mu mulimu gwe guli appreciate. Mu bitabo bino mulimu ekitabo kamala okunoonya wekiri naye nga Baziira nkituufu ki ekitabo kya mukadde waffe Baziira kisangibwa omuwandiisi ono bwe yabadde asengeka yakiteese ku peegi 714 Baziira Hamid kitabo eky'omukaaga n'agamba nti ekyawandiikibwa 2013 nga kiyitibwa ebisago n'ebibala by'obusiraamu mu Uganda. Kakati ekyo nakyo yakiteese. Ekyo lwaki nkyagadde nti okusinga byonna ebivudde Makerere, okusinga byonna bivudde mu yunivasite ez'ebweru nti kya muntu mulamu era akyaliwo ate seeka naye nga yawandiise ekya Luganda Luzungu
kati eyo modernity eyo gye twagalira ddala nti naawe osobola okuba seeka luwo olwaleero nga sirabye mu kiseera ekyabo kya seeka n'okukibuuka omusajja y'omu ku bawandiisi betulina wano mu Uganda bw'otayinza kubuusa liiso Sheikh n'okukibuuka funa ekitabo ky'otuwandiikira nga kikwatagana ku obutebo bungi bwe tusomye n'ebirala binene n'ebitono naye nga musajja muwandiisi ndezaze gwe naalabye mu bannayuganda abawandiisi ku saidi ya ddiini y'obusiraamu Kurashi Mazinga naye waali wano oyo musome Kurashi Mazinga naye wano ekitabo kye tatulaze ekitabo naye atulaze wano abantu bazze bawandiika ebitabo Kurashi naye amuteeseemu wano ku peegi ya 716 amuteeseemu azaalaga abantu wano bangi Kurashi Mazinga muvubuka muto naye awa essuubi enkulaakulana ate nno munnange mu bawandiisi b'ebitabo era atuleeteddeyo ne Nannyo nga tamusuza abo benjagala n'omuwala naye tanyigirwa mutu naye awandiise tamusuza abo si butambala tamusuza butambala olujja olumanyiddwa olujja olusiraamu mu butambala oluseeka olujja oluseeka mu butambala bwe luvaamu Nanyonga n'atuwandiikira tekyewuunyisa tuba tufunye omuntu nga ye yennyini ayogedde ku bawandiisi bangi nnyo wano nnyo kale alhamdulillah tusaba buli muntu ekitabo kyaffe tukimazeeko tusaba buli muntu afune nja kusaba muganda wange bamuyita Abubakari Majwala abeera UK akive wekyava akyawule ku musomo gyaffe egyaki kibeere kyokka abamasasi kyeto yali kikoze naye nti ekitabo ekyo bakyawule ku musomo kubanga tusookawo omusomo oluvannyuma ne tuleeta ekitabo kati ekyo bakole new edition nga ekitabo kiri separate ku misomo egyaffe egya hijja egya Ramadan whereby nti abakyetaaze ng'ayagala kusoma kyo kitabo kyokka ng'asobola okukifuna insha allahu taala barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan